Nzikiriza omulungi nkubuzeeko gwe eyekumidde e Dubai, e Qatar, Saudi Arabia, Bahrain nawe muna Uganda eyekumidde mu ggwanga lyattu Uganda nkubuzaako webale gy'otusizaako engalo omutonzi yebale akusobozeza olunaku lwaleero okulabika nti olumazeeko bulungi ate era ng'okyassa omukka ogw'obulamu. Obulamu kya bugagga nnyo, obulamu kya muwendo nnyo. Genda mu maaso nga weebaza Katonda oyo akukuumye buli lunaku olukya okulabika nti akuwadde omukka okyali mulamu. Bangi bafudde batuvuddeko ku maaso, bangi bagenze naye ffe twebaza Katonda kubanga tukyali balamu. Omukulu pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'ategeeza abantu bano wammanga Sam Mayanja, Judith Nabakooba, Joyce Nabosa Sebugwawo n'abategeeza nti bagende mu maaso n'okulabika nti bayina bye bakola okulabika nti Buganda Land Board evaawo oba esangukawo ebeere nga tekyaliwo. Omukulu ono pulezidenti w'eggwanga yabagambye bagende maaso okulabika nti Buganda Land Board bagijjawo mu bwangu nnyo. Lwaki webuze ekibuzo lwaki agenze maaso n'akola ekintu kino? Golowooza lwaki agenze maaso n'akola ekintu kino? Kubanga omukulu Bobi Wine oba Kyagulanyi Ssentamu omubwati owa Nuupu, omwami ono wa Buganda, omwami ono Muganda ddala, Muganda wawu. Kati n'olw'ensonga eyo pulezidenti w'eggwanga agenze mu maaso n'ategeeza abantu be bano bagende mu maaso n'okulabika nti balina engeri gye bagisanyawo okusinziira ku biragiro bye era n'asayininga. Omuntu agenze mu maaso n'okulabika nti alabula oba awaayo okulabika nti aleeta security alert y'omukulu amanyikiddwa nga Lumbuye Fred Kajubi. Agenze mu maaso n'ategeeza nti bano abantu abalonze okulabika nti balina engeri gye bagisanyawo bagifefeete balabike nti balina engeri gye bagyetolola yonna bagijjewo. Bannange tetumanyi kikigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda naye omukulu pulezidenti w'eggwanga saako n'abantu be konna ke bapanga kakulabika nti basanyawo obulamu musonyimu katono obulamu bwabo bonna abavuganya oludda lwe okulabika nti tebaliiwo kubanga balina ettutumu ly'amaanyi. Balina etumujjukira mu kulonda nti omukulu Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu mu Central oba mu Buganda yafuna obululu buyitirivu nnyo. Kati n'olw'ensonga eyo asitudde amaanyi bannange, asitudde amaanyi mangi nnyo. Teweerabira nti olunaku lw'enkya ngenda kuba nkutusaako amawulire agakwatagana ku nsonga eno yennyini. Bano abantu bakitutte mu maaso oba tebakitutte mu maaso. Bano abantu baganye okulabika nti basituka bagende bakole omukulu w'eggwanga kyabagambye oba tebakikoze. Bannange tujja kuba tukutusaako amawulire gano gennyini naye tewuva ku Predian Media TV. Genda maaso ng'ogyekuumirako kubanga eno ye televisioni yo esinga okuwa amawulire agasingayo. Si ekyo kyokka omukulu pulezidenti w'eggwanga kyakoze nkutusizaako amawulire misana lwonna nenkutegeeza nenkugamba nti agenze maaso n'okulabika nti ayitira mu basirikale be okulabika nti bafeefeeta buli mwana yenna oba buli kintu kyonna ekyekuusa ku Nuupu. Wobeera nga gwe weekuusa ku Nuupu bagenda kulabika nti bakugjayo yonna gye weekukumye. Kyova olaba nti omukulu Lumbuye Fred Kajubi atuwa amawulire emabegakaawo naye era baamubuzaawo ne bagamba gwe biki byogenda maaso okulabika nti oyogera. Naye twebaza Katonda nti waali akyali mulamu okusobola okulabika nti agenda maaso n'alabula buli kinoomu n'akutegeeza nti gundi beera buli ndala, gundi weekuume, gundi kulaba oti. N'olw'ensonga eyo omukulu ono taswadde agambye ne Buganda Land Board nayo kanjiyingirire nayo ngifeefeete, kanjiyingire nayo nsobole okulabika nti ngibajjako ndabe kye bagenda okukola. Banaye tugende maaso nga tusabira eggwanga lyattu Uganda kubanga ate kati wano we tutuuse wabi nnyo tetunaba nakuba mwaka kukuba luku mu mutwe naye ebigenda mu maaso. Naye tusabe Katonda buli omu waali omwaka guno agumaleko ng'ali mulamu, buli omu kye yali yeetaze, buli omu yali yeetaze okumalako omwaka guno at least ng'akyassa omukka ogw'obulamu obutalekaawo mabujje. Abamu balina abaana butalekaawo mabujje gaabwe baana bato. Naye katusabe Katonda omulungi alabike nga akyatukuumye, alabike nga akyafuga mu ffe. Katusabire Nuupu, katusabire abaana b'opposition si bokka n'abaana abalala bonna kubanga kakati kizingiddemu n'abo abamugoberera
okugoberera n'abo abamuwagira buli yenna eyeekuusa ku ye agenda kulabika nti asaanyizibwawo omukulu Lumbuye Fred avuddeyo n'akakasa ensonga eno. Jozi ne Shami Malende nabatuusaako wano bantu bangi benzize nkutuusaako gwe ampuliriza wano ku Progen Media TV bangi benzize nkutuusaako ne ngamba gundi bagenda mutwala Shami Malende bagenda mukola Joero Ssenyonyi bali mu kubo lyerimu buli muntu yenna nzize mu kutuusaako wano ku Progen Media TV teweerabira kulabika nti ate ogendako ku progenmedia.com awali amawulire gaffe ag'entertainment saako n'agaga sports nja kuba nkomawo mu bwangu ddala tosaanye kusuwa amawulire ate ge tufumba kubanga mangi nnyo nja kuba nkutuusaako amawulire amalala ku nsonga eno yennyini gy'otasaanye kusuwa naye kyenkusaba genda maaso osabire eggwanga lyattu Uganda naawe kankwagalize olabike nti osula bulungi mukama kume olunaku lw'enkya osobole okulabika nti okeera natera wesse mudde olabike ng'ogenda okola naye ate tovaawo kubanga nze byendeeta bingi tugende maaso nga twebaza omukulu ono Lumbuye Fred olw'okulabika nti akola ayogera ebintu n'ebituukirira ate ng'asinziira ku security alert ze z'akola ku social media platforms ze bane nja kuba nkomawo natera tovaawo.